Rose from gwe mfaliso gwokka bwenze okubeera nga nkubulira mukwano bange abaana batandise okuddayo ku masomero bacandidates jangu oweefunira omufaliso gwa Rose from maama omugongo gukuluma oba oyina mubiri embeera yonna gy'oyisibwamu omubiri nkugamba nti omufaliso guli gumu ogwa Rose from gulira maama ogulire kojja ogulire ssenga ogulire buli muntu n'omwana okuba ku nnamba y'essimu eyo eyita wansi omufaliso gukutukako wonna woli ate njagala okutegeeza nti osasula omaze kugulabako nze Hajji Frida station manager agamba lino emifaliso egiri mu maka gange gya Rose from naye emifaliso gino gikolebwa aba Roykins Industries Limited Mbarara Mukono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose From, home of high quality mattresses. Mwala Zahara Wanji yangu ko wano yangu twogere mu ko wano twogerenga abantu abakulu saagala ate tuddaawo tunenengane n'abali ewala batuwulire kino ekintu kyenkuyitidde kyampolampola si kyakwogera nnyo nze mbadde mbuuza omwana ono bw'oba omulaba olaba nga waawano gwe kyekyo ekyampisiza wano gweoba omulaba waawa bw'oba omulaba waawa anti nze saagala otandike kwebuza magezi nze saagala muntu kuneebulizaako magezi gwe bw'olaba ng'omwana wange si waawano waawa genda omusitula omutwale munnange mu bataatale badde ndowooza nti obawo akasajja kano akuubadde kasajja ki ye waaba si waawano nga waani waaye sigambye nti woggana ngambye mpolampola nze ndaba embeera zizaakula omwana agugumuka ekiro omwana n'awawamuka n'atambula n'agenda nga yeeyogeza yekka neyeesisa yekka olaba kubanga taata we tannamuwa just linnya kuba ebyo byonna byonna nze mbimanyi erinnya era terikola bwerityo omwana kati kyekimukola bwaziira wako bwe mba ndaba nze saagadde ng'abakaayana nze nkuyise ng'omuntu omukulu twogeremu naawe anti kati bwompita ng'omuntu omukulu totandika kuŋŋamba mbu omwana ayinza okuba nga si waawano gwemanyi omanyi ekintu ekyo kinene ekyo kintu kinene nnyo ye kola kiki kiba kikugira mu birowoozo naye simanyi oyagala kwonooneka nga mukazi waawano ate kakati yogenderayo ki nze sinagamba nti byakwonooneka nga mukazi omanyi bulungi engeri gyentobye n'olubuto luno kati lwaki kikujja mu birowoozo nti omwana alabika si waawano olinaye taata we gy'omanyi nti ono ye taata we omusitule omutwale era n'okusinziira bwe ndaba ebbanga ndabanga era siryawana naye tewayuzi kibanga kyekikuyombya tukirekeyo kibanga kiganye kibanga kiganye omanyi kwogenda n'oyogera ebintu katusoose kwekenneenya biki kyogenda kufulumya wabanga si waawano omanyi gwe kwandeetera ebizibu muno mu nsi okubonaabona kwendiko okuzaala abantu ntuwe bato gwe bintu ebyo simanyi kiri mu kika kyaffe gwe taata wange aliwa kale era nange wenakebeddeemu nalabye sinesiiso ng'omwana ndaba waawa omwana waawano yes wamma ate munaye bw'oyogera bwoti nange ndaba era omwana waawano omwana waawano bwana wonna mutunuulidde embaze ndaba za mwami njiri za mwami za haji zennyini ezemba zola onnatunudde ku kigere wenakomye olaba soobolokofu buti bonna bwa musajja ebigere byonna yatwala byataatawe nakula akabina ng'akamujja wange
oli mutuufu awo naawe omulabye omulaba bulungi omwana oyo ajja engeri yali anesungatunga kutunga mwana wange kwe kumufaanana gutulaba omwana wange yena akabina kali bwe kati ajja ti yennyini kigenda nakiseka bwe kiti nendabira ddala nga ajja ti buli bwekikaba bwe kiti nga mami beeye nendabira ddala nga ajja ti ali walera asimbye we bati asaba ebbeere nga bw'ava ewange addawa ajati nga bw'ava ewa ajati adda ewange mbw abasajja kugaba biyungu mu kiro kimu naye nze kinsanyusizza kinkoze bulungi nti omwana waabwe abafaanana ate munnaye katonda ono alina byakolanga birungi nnyo byamagero oyo omwana olaba byanfaananya oyo omwana singa yali wakunfaanana we bati balimu ewakali balitandise okugamba omwana naye omwana nazaalidde ddala maama we nendabira ddala nga ajati okala ya ajati omumpi wa ajati omwana okufufunyala feesi we bati omwana wange amumunyala feesi bya ajati okujjako buno obugere bulagira ddala nti bwataatawe buwanvu bwe buti bukomeeri kati lonna ekyo kyomwana wange okuba nti yakyali bwati omwana ajja kutagulukuka omwana wange ojja kumulaba nga atagulukusa ekituufu batagulukuka bo olaba mu bukulu eyo omwana ajja kutowolukuka abeere mugogofu nga nze maama we kituufu gwe maama wange oli muwanvu nga gwe wazaala nze omuwanvu nakuzaala munnange ate kati nandikoze ntya gwe kennyini waali erabiddeko n'ogamba ense ndi bwe nti naye nazaala omwana wuuli akomeeri naawe tugambe nti taata wange si oyo yali taata wange sikikonyeeko era okulabidde ddala byebyo munnange mposi maama naye nga twazeeko mu byamazima taata wange yaaliwa ate nze atakubikirangako nti taata we yafa era gyali ate olooza taliyo olaba kana akaviiri leero nga kanyumye wakidde muno katundu olabayo nabadde ngenda musaluni nga ngenda kukola nengamba kabansiba emiguwa oba nteekeko bino nengamba wayi kano kampi kajja kumpa emirembe emiguwa gyali olabosiiba kale kangende kiramaliriza emirimu gyange kale kimalirize kale mukwano kyagala nokola ki kale maama kale katonda wa omwana atandise okumanja kitaawe ku ssaawa eno gwene essaawa babanjiramu omusajja gwe wazaalamu omwana eno n'omwana ono ajja kunfuukira olumbe wano Yakunje mwana wange azali. Cyana cyona kigirira kitima mu TV. Engozi ya data we mwenyewe. Anda. Cyana ngacyange kino. Kiki ng'owulidde mu birowoozo? Mbadde nfumudde mu buwummuzi wano.
Omudabanga gwe. Wena oli mbirowoozo banna. Olyose nojja. Kyekiri kasimu. Walemera mudala walemeza mudala password. Gikuyisiza obwo. Siwe ngambye. Naye ate era yagikola. Yamanya nti kagiteekemu. Kuma ate bwe yali akolera. Mugenda mu layini bw'eba yange n'omu mugenda mu yiyo. Nakimaze munnange. Gwe wali ondabyeko ku yiyo nga ngikutteko. Mukama wange. Ekyo nakivudde. Nedda twandikimulungudde gwe yiye essimu nze nali nkubuuzaako ba password oba kiki nti nga tevu. Baby ali atya. Era mbadde njagala kukuyita bawisi. Nenga bwoze kati kino kanti tukimalire ddala kino. Nenga baby ali atya. Ye gyali. Ali bulungi. Bw'atyo. Mami we. Mami we gyali. Obuuza nyina tabeera wano. Mami we mulungi. Mbadde ngamba nti abeera wano. Gw'omulaba mubi. Tombuuza bintu bitali mu magezi naye. Katatawo kyekikugamba. Kakati gwe weebuuze. Oyinza otya nga muli mu nnyumba emu. Bwe muba mulya omulaba. Bwe tuba tuli wano omulaba. Mu nju mwennyini omulaba mwali. Ate n'ombuuza nti ali atya. Nze nno mbadde nina kyenza okugamba. Kakati yagendako mu kyalo. Ojja kugira olinda. Ate agindeka. Nze njagala. Tuliko walo yagala ngende. Kakati njagala. Yakula yagenda ku baana. Ojja olindamu. Abakadde beebuuza baana abanyambaza Gomesi ennungi ez'ekitiibwa si balala beba Marus Bridal Center nga basangibwa baliko Anet Plaza Level 1F11 bakubire ku namba z'essimu eziri awo wansi oyagala kupangisa oyagala kugula Gomesi oyagala kunyuma oli mugole oba kuyise bisi ku mukolo ne ba Metro ni mwenda bayina n'engoye ez'abaana abawerekera b'enyumire Marus Bridal Center Anet Plaza.